kubeera ku TV nga tuzala wa music oba ba artist bannayuganda tubeere nga tuwaana bannayuganda baffe naye sibaganye criticizinga omuyimbi osobola omukubira esimu n'omuwa advice okusinga okudda ku TV ate n'omusalawa mukubire mu byonna byonna abageto youth mu geto tubeera baalaali tewa geto wabeera kwagala abeera kwagala kwalaali ekikuluma kibeera kimuluma. So njagala okwebaza Mudra for this initiative. Yes, he has decided to give back to the community. Nga birthday yabadde yagulo nena celebrating leero awe abaana ba ghetto ekintu kyenjawulo. So njagala nnyo okwebaza for sharing. Mu ghetto fena tuba n'ebirooto. Mu ghetto tunoonya zi platform wetusobola okukolera ebyakabi n'okulaga kiki tulinawo. So Mudra waba avuddeyo n'ateekawo eno platform. Nsaba mwena abaana ba ghetto mwe ababadde banoonya kubanga let me give you a little story gye twatandikira. Bwe twatandikira okubaraga kwabanga kwagala ng'obeera ne passion y'ekintu era mu kwagala okwo nga tutambula ng'abayimbi tudabye wana abayimbi ab'enjawulo nga balina love mupangisa taxi egi ne mugende mukono ku Somalia oba ne mugenda ku TV8 naye nga muli eki mwena ne mubanga muyimba naye mu eyo time wabangawo of course era aba MC ab'embwa ba DJ ab'embwa naye ate abaakabi baali bangi abalina love ya art ya industry ya music nga mwabo nti gwe okukimekinga tugambe ku TV8 bweyagala okubaraga oyinza okujja nga tewaliwo omuntu akumanyi ku gate noweesanga ng'olina okusasula naye oze kuyimba n'abantu abasasula abo babeera bazze kulaba bayimbi abayimba awo n'osasula n'ojja n'olaba DJ oba n'olaba MC kubanga MC nga yasalawo n'omutwalira CD n'omugamba njagala kuyimba naye awo bano bamanyi ne bayimba essaawa ne ziggwayo nono nayo CD yo n'otambula n'oddayo n'enkeera you do the same. Buli wabeeranga nga raga abeera atambula bitundu na bitundu nti obeera omanyi nti ku Friday tubeera ku TV8 ku Lwokubiri tubeera ku Cape 2000 ku lunaku luno tubeera mukono ku Somali nga weeteekamu sente zo naye nga gwe ofuba kimu nti nno tujja kuba olwo ne bandaba ne bampa microphone ne balimpa microphone then bajja kumanya ekituufu era nga olemerako maybe ne bakuwanga abantu bonna bakooye naye kasaba kuwa okutunga gwe kyosabirira. So lwakutegedde n'okuba n'alaba nga omuviiza abantu the next time ojja kuggeeti awo ojja ngera omanyi ogenda sasula kati waba agamba onolagama fenmulekono kyali wakabiri bote notandika okuyimbirawo abo abantu abatono ababeera bakulaba be bakola difference tinoobeera ne music n'ogenda n'onoonya studio nga zakusasula studio nga tesi zakabiri wabangawo studio ntono nnyo ezalina sound ennungi nga mu time eyo okola music n'otwala music ono omutwala ku Sanyu FM kati ne baluwuliriza then they're like sound eno puliranga ensasi yayiseemu babeera ne excuses nyingi nnyo nga omanyi nti nowagenze mu studio ne bakuolinga bulungi olulala olutwalayo ne bagamba naye lwaki toyimbanga kamiliyoni ekitegeera nga tebaagala kugulirawo bayimbi naye kyembagamba kiri kimu nti no nowali abantu ababi buli wali ekitangala wabawo ekisiikirize so owali ekitangala wabeerawo abantu abalungi tiwabangawo abantu abalina love ya industry nga teweetaaga kwata luyimbalo n'olumutwalira gwe kasojja mu club n'olukuba nawulira nti luyimba lulungi nga gwe ng'omuyimbi nti kyannaku nnyo tuli mu nsi where the copyright does not work nti teekamu ssente mu luyimba nekola buli kimu naye nendukwata balupirating ze kenyininyini ndukwata nendugaba wali bwe basalira music computer lusobole okubona kubanga tewaliwo system ekola kati n'oluteekayo n'obonabona ogenda ku radio stations naye mu eyo time mwabangamu ati abakabi
nga kimwetagisa kuwulira luyimba n'alwagala. Obeera oli awo n'owulira oluyimba lwo nga luzanya ku radio, naye nga waliwo radio z'otwalidde ennyimba, ennaku ezo nga batwala zi CD, nga naabo abasajja abakola ku zi radio beewaana n'agamba kasidi kaako nkamenye. Waliwo ne TV station emu yalina program ga bamenya CD z'abaana, tikyannaku nnyo nnyo tebamanyi ki kye baali bakola mu industry, baali bamenya emitima gy'abayimbi. Omuyimbi abeera n'ekirooto, gwe nodda n'okola talk show ne mutuula ku TV program ensi egiraba, ne mugyayo oluyimba lw'omwana ne mulu analyzinga ne muwa ebirowoozo byammwe, oba ne mugamba bino tugende wano oba tulumenye. N'olaba nga abasajja abakulu n'abakazi abakulu bakutte CD y'omwana bagimenye, tebamanyi ki kye bakola artist oyo, babeera bamenya ekirooto kye. So nze njagala kusaba bonna ba artist tukomyewo okwagala mu industry. We need love. Mu byonna okwagala okugenda okusolvinga ebizibu bya Uganda mu industry ya music. Mudra we mulaba nga wakabi, I will appreciate it. Jamwagala ngambe wow, that's a great artist. Chosen Becky, great artist. Bonna ba artist abali wano. Vairota setaga kubeera nga mumanyi, but I will always know her. Omugayi wakabi ne mu embracing ati wembeera nsobola okuviirayo oluyimba lwe kuba n'okuli-requestinga nengenda nendusaba nengamba zanyira kana akayimba, tekirina kikikujjako, naye kibeera kyongerako ku industry, kubanga eno industry y'Abannayuganda ate weekula mu industry ya music gy'osobola okukozesa okupromotinga ensi yo. So njagala bazaayo keeri ti mu biseera ebyo mwalimu abantu abakabi mu industry, abanonyanga music w'abaana, abazanyanga music w'abaana, nga abaana abamu teweetaaga kutambula kunoonya DJ gyali. Abantu we basalira music waluwulira one time ojja musanga nga yalusaze nga ye ng'aluzanya. Saawa zino tulina zi platform tuteeka music ow'enjawulo, naye kyannaku nti tulina ba DJ. Of course wabangawo ba DJ nga bakuba with the passion. Ennaku zino kyannaku nnyo nti waliwo ba DJ okwata music ne muteeka ku platforms ezimu ne ba international artists gye bateeka music, naye nga DJ ayagala omunoonye okwate maybe flash ogende waali omwoluyimba. Akola ku radio station ayagala azanye oluyimba olumala kubiri simuwaayi akayimba okawulidde anti akanamba okamanyi, kitegeera nti omutereko sente, naye nga gwe gwayagala omutereko sente oli artist tonatandika nakufuna sente mu music. So kiba kitegeeza nti ebikolwa ebyo biremeseza music waffe, kubanga abantu batandise okuyingira business ya music nga tebalina kwagala. Kuli okwagatanga abayimbi ne bapangisa taxi emu ne bagamba kati raga agenda avugira ku V8 mayanga Somalia mukono ne balinnya taxi ne bagenda nga mubeerawo kwezo sente ze babafuwa ng'omakinga sure nti n'okubalaga abantu ne bavayo gye bali n'ofuna sente ezo sente entono ze baakuwanga nga ze sente z'okuŋŋaanya n'osasula studio, oba n'obeerawo embeera gy'oteeka ku bagayi abakola ku studio n'ogenda n'obeerangawo bakutuma kacaayi bakutuma ki bwe bafunye time eri free n'omugamba waayi lwaki tonkubira engoma, kitegeera ti geto yo watu wasobodde okusavaivinga. So Mudra wavaayo n'akola platform eno kibeera kyamaanyi nnyo eri industry ya Uganda. Njagala tu borrowing notes ez'aba Nigeria, mbadde Nigeria several times, naye buli mulundi gwengenze Nigeria siwulirangako oluyimba oluva mu nsi endala yonna. Tibalibo bazanya ndowooza 150% Nigerian content. Music obeera omuwulidde nga si wa Nigeria erina kubeera collaboration. Eyo collaboration era olina okuba nga ogikoze n'omu Nigeria. Ojjawulira collaboration y'omu America n'omu Nigeria, ojjawulira collaboration ya chali waffe mu Tanzania nga ayimbye n'omu Nigeria. Togenda wulira luyimba lwa Uganda n'obeera ku zi show zaabwe, simanya Big Brother nga bakoze zi party ezo ze bakoleza ba Big Brother bagenda zanya music wa Nigeria, naye kyogenda okunotisinga ti n'abantu abali mu house ya Big Brother
basobola okuyimba buli luyimba from A to Z. Kulwaki mu Nigeria bakulembeza music waabwe, bazanya music waabwe in that ntino buli luyimba ojja kubanga omanyi buli kigambo. Nowesanga nga dance floor abantu bayimba obuyimba buli luyimba lubateekayo baluyimba. Kino kikyengezaako okutegeeza twagale ebyaffe, tusooke. Omujamaica agamba dance a yard before you dance foreign. Sooka okyamuse abantu ab'ewaka nga tonaba kukyamusa beeweeyo. Ba DJ baffe abakola ku TV, abaweereza ku radio station, musooke mwagaze bannayuganda ekyalo ekiva e Uganda nga temunnaba kutandika kuwaana bali abeeyo. Mwe abakola ku zi TV stations ne bakola program namba nga baliwo ku downplaying aba artist, kitegeera nti banoonya de negativity eri ku artist ne babeera nga ekyo kyebakulembeza. Naye nga ba artist baffe bakabi, Uganda eri blessed, tulina aba artist abakabi mudra wundi typical ragamuffin nti akuba engoma neŋŋamba wow kyali ali talented. Tegeera nti abayimbi ba Uganda bali talented, naye ffe nga bannayuganda ffe abalemesezza music waffe okukula okudda ku level endala. Kulwaki twajjawo ekintu kya one love, tukomyewo okwagala mu music, tukomyewo okwagalana ffe ng'abantu nga bannayuganda. That's the only way wetugenda okulaba nga tu paving a way of creating that path egenda otwala music waffe to the next level. Mwe abaana baffe abali ku TikTok, ku social media buki, mbasaba mwongere okola zi challenge za music w'abannayuganda. Bannange news feed zaffe zibeere nga zisika kinnayuganda. Twagale kasita tunayagala ebyaffe, n'abalala bagenda tandika okwagala ebyaffe. Bwe tuwaana ebyaffe, n'abalala bagenda kuwaana ebyaffe. Zi TV station bannange mulekeraawo okuzaalawo abayimbi. Mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo 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 okumenya emitima gy'abayimbi, okutta ebirooto by'abayimbi, kubanga mukola zi program ezizaalawo abayimbi. Naye ng'ate ezo platforms zemulina mwandizikozesezza upliftinga talent. We need to uplift Ugandan talent. Ti modra wabeera avuddeyo neno initiative tugyembracing. Zino initiative zikola nti twalina ghetto search bayo, tulina bazets birangirangi, tulina baleza grade wadde era yasalawo okubeera wa ghetto naye ng'era akikubirayo eyo. Tulina ba melody tibavaayo nti platform eyo esobola okusitula artist nti artist anoonya wasobola okulagira ekitone kye. So Modra wabeera akoze that initiative already, ye nga ye akoze bingi ntino bwabadde wano olaba nga ba artist bangi nnyo abali mu kukola okuye mu kitone kye kyennyininyini contributed so much to the industry. So ba artist bannayuganda bembracing ebintu by'abannayuganda, twagale content w'abannayuganda, tulabe nga tuvimbisa Uganda nga tuvimbisa bannayuganda, okusinga okubeera nga tuzaalawo ate ba artist baffe. Tukole ebyakabi tulabe nga bannayuganda bakabi. Zi challenge tukole za Uganda. Nze mbabulira ebyo bye tukola nti tusimayo bya Banigeria. Abanigeria tebagala kumanya byaffe. Ogendayo ewaabwe tebagenda zanya music wammwe. Nefe Uganda tuli bakabi nnyo nnyo nnyo. Titwagala music wa Africa yonna yonna, music w'ensi yonna yonna, nti niwe tubeera mu dancehall tusobola mu Uganda musobola okubeeramu nga number one hit teva Uganda. Tugenda kisanga Nigeria. Etegeeza kiri kinti ffe tuli bantu balungi, naye obulungi bwaffe tuleke bufuula weakness, tubufuule strength yaffe okulaba nga obwo bulungi bwe tulina nga bannayuganda tukola ebyakabi tulabe nga tusoosowaza music wa Uganda ne talent ya Uganda, tukuze Uganda yaffe musical. Siwe kiri alaali tukikole tujalaba wenjawulo. Kitandika nange, kitandika naawe. Yagala kyoli oyagale n'oyo akulinaanye muganda wo, omanye nti nno ekitugaata ye boundary yaffe. Ffe nga bannayuganda
tuli omuntu ogwo. So wetubeera mu competition ebeere Uganda ng'ecompetinga n'ensi endala ez'enjawulo, naye tuleka ate kubeera ku TV nga tuzala wa music oba ba artist bannayuganda, tubeere nga tuwaana bannayuganda baffe. Naye sibaganye criticizinga omuyimbi, osobola omukubira esimu n'omuwa advice okusinga okudda ku TV ate n'omuzalawa. Mukubire ddala ddala obeera omwagala, mukubire akasimu omugambe yalo njagala kulaba, sobola okulaba oba tosobodde mulaba omugambe kino ne kino nze ndowooza osobola okikola bwoti ne bwoti. Bwe tutyo tugenda kulaba n'enjawulo mu music waffe. Komyewo omukwano ba DJ muleke gamba nti no artist alina kunoonya personally. Bw'oba owulidde nga tadde oluyimba lwo owakabi n'oluwulira nga lwakabi, lugyeyo oluzanye, tolina kyoluzinga. You don't lose a thing okulaba nga olightinga another candle. Kando yo terina kyeluzinga nti gikwate olightinga endala neija kulightinga endala, tujja kulaba nga industry yaffe ekoze. For God and my country. Mwebale nnyo.